Okay. Omukulu sebo oli mu farm neno inayo farm. Nedda nti kakati tetukola bakiyita batye oba eradde nnyo ye kano lwaki tetukaleka badde nga omayi walookinga anti kati munnaye tukwate kamwe ako oyogera nnyo ina amanda kulya ku serira akawaliyo olabira omulaalo wayogera n'enteega ziri mayiro bbiri iwerugazi kagarukanyo bamala kujja Kampala ne bakendeeza ku ddoboozi okimanyi nti omulala abeera omungali ku ttala aliisa nte nolowooza ali ne banne mwenda ng'anyumya olunyumya kumba ayogera nantebuyana iwe bahogo garuka kati kyobola n'ensolo ziba zitya ziba zirowooza abantu baliwo bangi empologoma yandizo mulyaga basajja bangi bali awo oyinza sikuli yatwabanga mu ttale ng'owuli oweri ali mukuyoma karembwa kagirembwa gwego majani cyane omanyiye mubende ewa majani baita majani cyane sijjukira wano majani manyiyo majani eri agali y'amaanyi gye bantu ali akasajja nga tewali twakanyuka wali ogenze kuloga aliyo omusawo mukulu bantwala anti batugoba ku ssomero waliyo omusawo eyo omusajja naye bannanga agaba abaana be nasoma nabo ku Tiger Primary School eyawa embende mama nga nti bamutaddeeyo bamutwala nga oli omukazi atunga bamutwala eyo casualty oba bannayuganda ng'atunga ngoye mama nga eri musawo ngamba gye bakutwala eri majanja kati twali mu barracks of course ng'olina kusomera mu ssomero ly'amagye kati bantwala kati lumu tumakola ebibuuzo bagirlfriend tugenda okulya ebikajjo byayo simanyi oba osasula ssente awo n'oteekako akayinja muno mulimu akanyira akalala anze bampulira nene omwekali yatika oyinza okutunula eyo n'okola ekigambo nyinza otuuka okuwa abantu nga audio mwali yes naye ng'ali wala ng'ate ebikolwa tetulina gwe bitulekedde mpozi ng'abaana bibagenda sikira bino ate nga babisikira abaana b'e Kampala olowooza babona obuzinza oyinza n'obaakaali yasamanga gwe munange abaana bange baleke kulya kajja kukwasama anti bagenda kulya mu mulembe gwa Kyagulanyi Museveni yatuyigiriza okwasama omusajja nga atufuze atwala akaguddeyo munange tuuke mubende kati twali mu bikajjo kati agasajja gali nga Julius nga omulaba Ssaabazonto gayi yali mu P7 ng'alinga Julius abaana bedda mu butuufu kati najja Kyagulanyi be yasinzirako gamba nti twalina nsi kubanga abavubuka bedda P7 bagoba bana balina ebigere bali mu bigere kakati oyo we atusanga mu bikajjo yalowooza nti tugenze kukola biri kumbe tuzze kulya bikajjo n'agamba twali nga mukaaga gurupu y'abaana abaana b'ofiisi abeeyagalamu naye ng'abawala waliwo gayi nga mugaggaawo mu kibaati bana yali musuubuzi oba yali ani kati gwe omusajja ng'ali sirias nga yagala kukwata mwana kati nalina mukwano gwange agaba ye ng'akuyimiriramu ng'akuba eŋŋumi ki abagayi ne baddeyo ku ssomero ne batuwaabira mbu tuli mu bikajjo tugenze n'abawala kaakati ssebo ne batuyisiza abazadde kati tuba tugenda agaana nga toyita muzaddewo sha nanvuga paka eyo oba ng'ogenda mu majaani oba bwa tutuuke wano nga tewali kkubo liyingirayo motoka ku gaali gaali ekyanga motoka gaali omusajja ng'avuga eggaali oli kugambye P7 nze nalimu omuto nga basajja balinga Ssaabazonto wa P6 andi ati yatambula manchiriwo aye tugereze ku muntu atatrendinga era kiyambye Julius obutatrendinga nnyo graduation ya His Excellency Bobi Wine kasinga ngoma yenge gyabadde bamukomerera munnange we tugenda eri kati wakanyuga y'eggaali n'agira bw'ati ebisubi n'ayambuka waggulu n'ansika okutuuka eri nga waliyo akayumba kalinga kasiisira oba yayogera ndooze layini emu ndooza mu Lwamba ne tutuulaawo gayi n'ankebera bw'ati engalo n'akola bw'ati n'azikubako bw'ati n'azikuba ne wano
kati nangamba oyina oba twawayo 10 oba zisijjukira sente mmeka era bw'oyogedde bw'oti nze ne ntegeera wali omwamba wali abamba wali omwamba akola kati tetulina kye ono nze simanyi yaŋŋamba tugende naye saategeera kakati tutuuka omusajja atukuba bw'ati ekola bw'ati nono waki kyekirala sijjukira awo nga tugenda nga nteeka nga ŋŋamba totunula emabega omuvubuka oli yali avuga eggaali ng'eringa ya booda yanvuga okunzije nga tetunudde mabega kusomero paka waka naŋŋamba omala kuyingira mu nnyumba nenyinga po muzeeyi wange nantunda bw'ati of course nantunula oli nga yandeese naŋŋamba lwaki nudde nnyo bantu amaze ebibuuzo tubadde tugira biti kati omuvubuka yaŋŋamba sigamba maama wange nti bamuyita yakeera kumakya kunkima kugenda ku ssomero ne tujja ku ssomero abaana ne batutunuulira tuti nga baatugobye tulete bazadde baffe ku parade abaana ne bagamba oyo buzidde omukabeera n'agaba oyo omulogo olaba bakomyewo ku ssomero omanyi nti ne twakola ebibuuzo nga tebaziseemu tunyega tebaziseemu kukola na parade akasajja kali nga naye waddayo okwebaza ono teyaŋŋaa kwebaza nze yasaba nze sente kati wano wookulidde okola kuti wano wookulidde kati singa oddayo naye kati yafa alabika saali nnyo era oyo singa yaŋŋamba nti tugenda mu abo abasajja ndowooza n'ekyobutaŋŋamba yali amanyi sibikkirizaamu kaka nga mmanyi gye bali kati obikkiririzaamu naye nga saagala nnyo naye abaana bajja emmotoka wane musama girabe nze yantwalako ku Nakayima ku lusozi nga yaŋŋamba Museveni ajja naye agenda kujja ne tulinnya olusozi nga tuyita mu barracks waggulu ne tugenda waggulu kati nga tebalina kyakukola ffe abavudde mu barracks tululinnya ne tugwa eri kati yaayita eri nga baba of course abantu babagana kati ffe twagwa bugwe ate obudde obali tebannaba kuba security tewali kati tugenda tutuuka eri ng'era tewali nga ffe of course bamanya abaana ba barracks basobola okulinnya olusozi ne bagwa eri kubanga kati abantu aba bulijjo bayita eri tetwasaba Museveni ng'aseba ali ku maviivi ayingira lugundi bane tubanire abantu ndi Museveni wagende mubeeni kuyingira ku muti ogwo era oba oyagala kulaba Museveni ng'afukamidde tweyanza nnyo mwenna abantu ogwa MC Ankopini wamunekaye wisdom office mwebale kutulaba n'ogwa MC Ankopini mwebale nnyo tusegoberera tugoberere ku mikutu emirala omuli TikTok, Snapchat, Facebook yonna gye tubaako mwebale nnyo mwebalire ddala gye musinziira yonna amawanga ag'enjawulo abali mu America abali Netherland abali mu Europe yonna abali mu North America abali mu kyondo kya Buwalabu mikwano gyammwe nga musinziira mu Buwalabu eyo yonna oli liddawa yonna tubabuuzaako abali Japan abali mu Japan abeera mu Asia Asia muri China biki abali mu Asia waliwo mikwano gyange giri Japan mbagala nnyo naku zino bampaayo ku ssente n'endyako weesimye Bini nagamba ekyo kyebalize Mukama naye wannyonnyola n'ontegeeza era nakinyumiza mukwano gwange Gabi nti nali nebuuza Bini naye Bini mwe mukikola mutya abantu ne babanga babaako ssente n'oŋŋamba ti munnange simanyi oba ojjukira kiwaŋŋamba waŋŋamba nti mukulu w'ezido ekizibu kiri kimu ffe munnange twakulira mu nnaku n'endabika ki n'abantu batulaba bwe bati balaba nnaku naye munnange mmwe mwakulira kusiriiraaka n'amata omutali Bini no kankubuulire bukya nga twetaaga ate kati eneetaaga yammwe endala Bini weyeetaaga 7 weetaaga $10 weetaagawo 100 kati ate 100 nze kyanguyibwa okumpeebwa naye waye era Bini olina ekintu kyoyogedde kati Bini okimanyi nti nno nsobola okuba wano era Ragadirumu yaŋŋamba naye mwana gwe nagamba Sale ng'atututte bagenda kuyingira mu gundi anti kati nti munaye nga batuyise ku byabayimbi ati nali board member wa UPRS kati ng'omusajja ayingira mu byabayimbi nga you have to appear kati atuwa transport yawo $5,000 nga kati gundi ono w'ekikofira promoter ali wali babbala mbatudde nabajja ne mugamba zino zaaki ne mugamba emirundi gye naakajja wano musajja gwe tompanga ku 10 ompe sente zino bwano babbala mu bandi bali wano nange tozaagala nenzikwata nenzikanyuga bwene emuga sizaagala why ompa zino $5,000,000 oweefuule nti nno because ebiseera ebyo nga batuleeta nnyo ku byabayimbi nga I have to come ndi board member nnyonnyola kino kati naye actually Ragadi wezigwa bwezi bali ne bajiro 0 era bazironda nenga wane tuddeyo yo nengenda nga siina
omusajja anyiiga era ne bangamba nagenda ku nemugansi kati bajjayogera ekyo no waliwo gayi yakola bwati ndoza yaziretanga bazikoze nenze ekyansinga okunnuma ng'emirundi gyonna gye bantwala bakima bulungi naye neodda noga neba n'abasajja nowa information nogamba music akola bwati ng'omunnyonnyola ng'olaba ayagala kuyamba music ne mudda naye nga mpulya mbw abalala basigalayo eggulu abalala nga twatandika dde omulaba ekapeeka naye nga wadde n'ennusu era lumu amafuta gaatugwa mu mmotoka ne tukubira nga tulina Anita Serwajja oyo Geno Erika Yanja ati batulondako 11 nga tumuyamba ku art oyo omusajja naye n'atugambira tugenda kukola bya nakyewa ne tuga okay ng'oyo Peace Mutuuzo kati minisita wa gender ng'akyali mu State House naye nga strict kuyamba music kyantwalayo nga baŋŋambye simanyi cooperativity n'ebintu ebirala bingi no okay kakati no naye kati kyembadde nkugamba gwe kyoyogedde bajje yayogera ekintu yagamba kaye kati olaba ekizibu ky'olina olina ekizibu kimu kati gwe newenkuwa emitwalo 3 ekizibu kyo kati kaye osobola otunda bwoti ng'oyagala kusitula musingi wali bakusabye obusawo 5 nanga kati gwe ekyo mmanyi kyoyitamu kyoba nakyo kyova olaba ogaya ssente ne mugamba no si kugaya ssente naye omusajja nanga nedda kati nannyonnyola nangamba olaba kati kaye omuntu yenna yeetaaga lwaki bannayuganda babagula nti ajja nga talina muwendo nti kati nze nawulidde ssente sale ze yawadde abantu amu ekiba kituufu zitusobola kuŋŋamba nti nno omuntu ampadde emitwalo emiliyoni 3 n'omulala ne bamuwa miliyoni 3 zinzigiseeko kati ebyaddala kati bini olaba kati nga wooli sobola okuba tetunyumya nnyo naye omuntu nga nanga nti ampa miliyoni 10 zitte kisobola okuba kye tulina tikijjaamu ssente naye nswaluke gy'oli nze level mama wange yankuza nga ngaya sente ate nanjigiriza to be contented chobola afe batukuza bini nga n'oba ofotya simanyi bayita kulya ku mulirwano kati ne batukuza mu contentment anti kati mwapata mwina mikwano twaji bapatero nga bajja ne waffe mama wange yakola nga amanda mikwano okumulirwano waliwo kati abana okutuyita kirala n'okugenda nga bali bajjwa n'ogenda ku mulirwano n'oswama kikirala kubanga tife twakulira nga abaana b'abanaiba basobola okujja bitya ekyo kirala banaye muli mutya nze keewizidde omutabani w'omulaale yakulira ku mata omutali mazzi n'esserira akatwava erengo esinga entingira Buganda nga tusinzidde mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka wano mu North America mava Rwanda isingiro anti kati ngatta bajjajja bange maama azaala taata wange yava Kisoro kati gye bakutula ku Rwanda kyovola nze nyina authority eyogera ku Banyarwanda era mba mboogera nti baasaba baba baasaba bwe mba mboogera nti nno bategeera mwava mbaafa bano bapya anti bano abapya tebasi nedda upgrade the upgrade bayizawo kino kankitangaaze era nkyogera nnyo embeera ku TikTok yange omukulu ono omuyimbi ow'enkudi Lili Puzzle toddamu era nze nkugamba nga nze kibi okuddamu okugamba nti olina show gye eri 18 August kugamba nti baasi z'Abanyarwanda 8 weeziri ez'ebikazi ebinyarwanda ekyo ekintu kifa n'obeera nagudde ku biwala ebinyarwanda nina wali kubale kuliko bane muleka kusiga kifaananyi nti Abanyarwanda balina kukola bwezi ate sigamba kifu webale ekyogera kwanze Abaganda Kabaka waffe yafunayo omukyala kale teyavaamu omwana n'ekirala eggwanga terina kukola terikola bwa malaaya kiringanga nze omuntu agamba nti Abaganda bankwe muga oli musiru kubanga we tuba tuleeta abantu b'enkwe Museveni yasinga enkwe Museveni yalyamu olukwe Kabaka yagamba maama wange namugamba wayingira otya amagye n'agamba baakuba olukuŋŋaana e Masaka yali simanyi agenda wa Museveni yayimirira nga bannadduli bakusiza Kabaka omuyingiza mu Uganda kakati mbu Kabaka yali atudde katebe nga mulangira teyayogera wabula Museveni yabagamba nti we mutwegattako ne mutulwana olutalo sifa abagenda okufuuka bakulembeze ono kasita yasonga mu Kabaka bonna abaali awo we baaleka ebintu byabwe kati akyasinze enkwe mu Uganda ye Museveni kati Museveni muganda kati wogamba nti Abaganda banko oba musiru okutegerako oba okulimitinze waba wali osinkanye kati kankubule bini fe abasinze otuyamba abantu ba Buganda osegera tosobola kugamba nti Abaganda bankwe
nga tulina eggwanga ddamba ery'Abanyankole lyagoba Abanyarwanda nga bagenze mu Western Uganda ne babagoba yali Ssekabaka yabaaniriza mu Buganda. Anti bagoba tezaali. Nedda. Wali mutima nsonga sikwagala nga sikudde. Andi kati kankubulire. Naye enkwe kiri ositegedde. Kakati okwagala n'enkwe kiri West. Luli bali babalaga nti no ba Luganda nti bali wamu boogera ennimi ezimu. Bano ne bajja ng'amanyi bazze mu baganda baabwe ne babagoba. Era bamuliddemu olukwe. So ekintu ekyo bambi puzzle kikomye. Liri puzzle n'omuntu yenna omulala. Kiri bwe kiti. Gamba nti waliwo abawala abanyirira. Naye omuntu tokiteeka ku kubanga Abanyarwanda n'Ekinyarwanda ne kiba kiti. Kwegamba omuntu ne kimuleetera Abanyarwanda 8 nti n'Omunyarwanda basuubiza Rwanda oba ku bunkenke ofunye malaaya webale kukireeta kintu ekyo. Ekintu ekyo si kirungi. Nze nkivumirira nnyo. Sekuvumirira nnyo eggwanga lyonna tewali ggwanga lina kutunda bakazi. Tewali ggwanga livaamu bakazi. Bonna abakazi gye bali. Oli bamuyita batya? Oli omwana yakyasinze okulya emmere ya hoteri ate agirya bulungi ng'anyumira mukoone katunuleko eno omulaba buli waba alya emmere ya hoteri aba so comfortable. Ojja kuneera oba tukyaliko tukyali live nawe tukyali live tuli manya ag'ekika ekyenjawulo. Kaakati munnange abaagala okubanga mufuna invitation eza conference eziri Canada mukwano gwange jangu ofune namba yange oba eyono enamba yange eri 25650 909986 eri plus 256 saba tusomanga namba bwotyo obanga abantu bali gamba ngenda kusoma enamba nga maze akalango kano kagama odinga gisoma gisome nenda radio yannyonoona ati yenyeera wakwatanga mention n'ogikoledda a second saa 2 nga bagamba bini mujjeko mention bakuwadde bakuocheza abananyi mention gisomere second 5 ngero gamba bana aba Ivan niko mwale kubana bizigo birunja yagale bizigo birunja bijja kwa tabalia kakake mikwano gyaffe mwe nango yagala ogenda kusoma enamba banaye mwenna abaagala okujja Canada tulina conference entuufu kiba nti wotukubira tugamba kati eno conference gyoba okola ki ogenda mweno kisinzira kyoli oli doctor ya byabulamu ya byabulimi osana n'okuba toli doctor naye n'oyitawo mu ngeri eyo balina engeri gye bakikolamu mu paperwork naye kwegamba lwaki otukubira walaki okubira bini oba wisdom olwo conference enfuze bababbiramu so mbadde nsaba bini kasome enamba ye nange ngenda kusoma yange kwata pencil bini bw'oba oyagadde ng'oyagala tojja mu inbox yange nina abantu banvumye bali bana abakyala bali Saudi ababiri abalala bali Kampala gye bavuyiza mu data w'okwewola lwojje wange tongamba mu mpenda abazaala tegesiba conference that is idiot mind tojja n'ogamba nti kati nze nkwate lai enamba nga 10 oba abategesi 10 bonamba kuwe that is good gamba mpulaninga okujja mu gwokutaano nkugambe waliwo conference eno neno waliwo ya Daphne ng'omukaaga waliwo ya Dodo mugu sigera beranga abantu bana abakole wakiseka abajjambe ojjango manyemere gyogenda okulya okya 3 5 oyina mmere ki nina ya kawunga nina yo muchere nina ya matoke nina ye byeja wachi omayite bibiri mweyo wanse yo mugundi underground people bakale batyo kyogera naye mu ngeri ya kinaku tosobola kuyingira mu hoteli n'ogamba kuba kyoyagala okimanyi kyoba oyagala bagamba mpaka wunga n'ebijanja naye otandise oyina mmere ki nina mukazi wattu yeekokkola nina ebijanjalo nina muwogo nina akawunga nina lumonde nina amatoke nina akalo nina omuceere ogwa boyiro n'omusiike n'avaawo n'adda ku nva ate envaaki nina ennyama mbinyeebwa nina ennyama mbijanjalo nina ekawo nina ebinyeebwa nina engege ng'agenda n'ebijanjalo nayo kaga mpa ennyama 3 5 nteeraako otujanjalo ebbali kati ebyo ebintu byabalemeramu toyinza kujja ku bino ngambe soko mbulya conference eziri soko mpa ennamba z'abategesi katugeze bali 2 bonnamba bonoogenda bagolyako invitation oba ogenda ziramuza kuba tezeesingako bbeeyi tezeesingako bbeeyi conference ekireno nnyo endala bwe ba yakamu kitundu singa otegeera abantu abajjombu olina gamba soko mpe ku namba yaniza okunyambako paperwork n'omugamba osobola kujja ndi mu pulani gw'omwaka ogujja ndabe nga ntandiko bigobako ye bigweramu sente meka ntandiko zisoda gobe namba ojja badiramu don't do it gobe namba so enamba yange eri +256 750 90 99 86 teeka ku WhatsApp
mpeereza ng'olina ensonga ng'ate omaze okusalawo. Kakati nze n'oba oyagala gundi omuntu akola ku paperwork neba baakummako twafuna abantu ng'abamu ba agent ba wano onkoonako nga Wisdom njagala kujja Canada ku networkinga enamba yange eri 070449 just ngamba Wisdom halo bye Canada biri bitya njagala kujja mwezi bwe guti then tulayo tandikira oba oyagala omuntu okuyamba ku paperwork nina nga connectinga ng'ekyo kiggwa bane mwabagala okusala olubuto ndowooza munda bangayo muri oba okutoniwa okogga tulina amajani Kelly Slim Tea girina kandi yagakola mu California n'oba oli mu Bende oba oli Luddawo oba oli Nairobi oba oli London Australia wano Canada gakutuukako Kelly Slim Tea osobola ogenda ku website www.kelly/organics.com oba woba ogaagala oba oyagala namba ya girina kandi era nsindika ka WhatsApp 0701494039. Asha nkulamusizzaako oli mu America awo balina akazinga ke baliko bambi beekuŋŋaanya de basinkana mu weekend ne bateekako ngagala katulabeko Uncle Bini oliota neyanza nnyo n'obubaka bwantuuseeko bonna Asha mu America neyanza nnyo neyanzege nyongera okujjukiza mwenna bannange bw'oba olaba nga Bini wano nga tokyagala mute nina n'abakyala babiri babadde balina bwe batudde nga banyumya nga oli alaba programu yana omukyala ono agamba so Bini ke nategeera nti wanuupu namukyawa sikyakyagala kisaane bwe kisanga nkitomera. Thank you very much. Manyi waliwo okulimba nze sibadde sikumanyi level ze teri azaagala actually abanjagala sibamanyi be basinga obungi kaakati kiri gy'oli okunyiga left omukwano gw'obadde olinako n'onyiga left so toyanza kaye Wisdom tetugenda kulwandagga nnyo nga yajja osaba eryato tubadde tuli awo mukulu Robert Kyagulanyi Center mu His Excellence n'agenda n'amalirizo emisomo gye ku Cavendish University ogimanyi yabayindi ng'afunye ebadde bachelors bachelors kitegeeza ediguri muki mu mateeka simanyi sooka wasomako esebo kati aba afuuse looya oba afuuse mulamuzi oba aba akwalifyinga okugenda okusoma obwa looya kakati kankiddemu bulungi because nyinza obutakimanya nyinza wagamba nti nze nfunye ediguli mu mateeka kati abafu abamu tuba tulowooza afuuse mulamuzi oba looya olumva kati njagala ontemeretemere sooka ontemeretemere ekyo ngende enkoddeko ku kinyusi tulina okulaga ekisooka kye ngenda okugamba kiri bwe kiti abatubuliriza lwaki twogera ku kusoma kwa His Excellency Bobi Wine because first of all yafuuka public figure buli kimukwatako kati kino kikuwe nno n'ekyokuyiga bw'onookwata booti ng'oyogera ne Wisdom kijja kuba kirala nedda waliwo asobola okunyiga nagaye omusajja ayimiridde ne Wisdom nga twogera ku His Excellency Bobi Wine kitegeeza kakati now lwaki kino kikuwa ekyokuyiga nti Bini ti omuntu asobola okubeera eyo n'akwogerako n'ekitiibwa kya bulimba oba whatever because Katonda yatusukkulumyako kwabo bebogerako waliwo omuntu asobola okuba n'agwa wali n'agira wali nothing. Now ekyokubiri waliwo abantu abaagamba nti teyasoma era gye buvuddeko awo ennyini nga bamaze okuyisa amannya g'abagenda okuba nga batikkirwa omukulu Hassan Male Mabirizi Kawaabira we Kampala n'agenda mu kooti n'asaba Cavendish ereete requirement oba require ezikkiriza omukulu oyo okusoma ekyo ng'aga nti alina be yapangisa ne bamukoleranga ebiki notice kati omusango ne gukomawa ebyo biggweeraawo kati gwe kati kankubula ekintu kimu mulina mmwe kye mutaategeera mu Uganda waliwo abantu g'oyo omusajja emisango gyawo abaani amufandinga yawabira kabaka kati yawabira kabaka kati kankubule waliwo abantu ng'oyo omusajja kati waafunira oyo Male si ye Male bayirawe eryo erinnya yalibba ku taata wa Male oli Pastor Male balina Oluganda ne Pastor Male wabula taata wa Male si yazaala oyo omusajja nga wonookwata Bini n'oleeta omwana wa muganda wo n'omukuza bw'omukuza bw'ofa Gayi n'akwata yali amanyi of course ebiwandiiko bibiri n'akwata ettaka ly'aba Pastor Male n'agenda alitunda
era we yatuuke Makerere oyo musajja kubanga ono taata abapasa Male yamuwerera n'akyusa erinnya kikkirizibwa yagenda mu kkooti n'alikyusa ne yeetuuma Male. Ninga bano tebakimanyi kati ne bakizuula bagamba waayi muganda wa gundi waffe katukireke naye n'akyusa amannya. Kati oyo musajja kuva buto wanu yakula ekisooka mu mbeera enyigirizibwa. Kati abo abantu bwe batyo Museveni ayagala nnyo bakozesa nti Male Mabirizi asobola okuba ali ku payroll kukola ekyo kye mulaba akola eva kuwabira kabaka kuleetawo bamugamba bugambi kati kola kino kubanga yo Cavendish University era bagita Cavendish University Uganda. Ngenda kugamba ekintu ekyewunye nze waliwo omuntu omu yanjerega nakendeeta nga nkyali kusobola kitwali tugirangira kati nno kati kankubuulire waliwo ekintu kye naleeta abantu omuntu omu yasooka yali anjerega gye nasomera kubanga Abannayuganda bamanyi kimu osomera Makerere University yokka. Yes, waliyo university muzimu zitatuukiridde ngeri gye basaddamu diguli. Twali wano Mautech gye nasomera is a branch of Mautech UK. Omusajja gwe baakwasa gireeta ye yasooka okuleeta kibayita CPA, Certified Public Accountant Courses, ba professional ababazi b'ebitabo. Luli baali tebasoma nga teri university mu Uganda ezisomesa nayo ba Makerere nga banandala mafabi bagendanga Kenya. Uganda osobola okukola BCom katuli mu byakusoma n'ofuuka accountant naye nga toli mubazi wa bitabo ba auditor ng'olina kugenda Kenya n'osoma n'odda era nandala mafabi yasomera Kenya. Kati Abangereza ne baleeta Mautech. Kati omusajja oyo Omuganda n'abanga yasoose okuba gundi waayo. Kati waliwo yali anjeregera ali bana aboogezi kati nenje ne wano nawadde ndeeta nali ndeeta empapula zange omwana nga wasomera yagenda okujjuza mbwa ati nga gundi ya wano wezi yagilistinga buli kisinzibwa eti nejja era wateeka mu Mautech Uganda. Kati Cavendish University kasitaba owuli anti Cavendish University Uganda kitegeeza waliwo enkulu eri wa UK. Kati Male Mabirizi n'Abannayuganda abalala osobola obutakategeera njagala mukategeere nti abantu omu osobola okukola university n'oginyooma. Ekyokubiri omuntu asobola okugamba bannange omusajja atudde emirundi emeka waliwo kye bayita online wano waliwo Abannayu n'Abazungu asomera ng'asoma wano. Si ku online nze waliwo gundi gye nakola wano ku online nga n'abansomesa mbalaba bulabi ku gundi. Nze nagenda kusomera omundi gumu nga nkola registration ne bampa ekitabo kyange eringa dictionary. Kati ensi yonna esomera nnyo online nti omwana wotuuka okukola ebibuuzo ne bateekawo kamera ne bakola ki ne bagatandika. Simple as that. Kati abo yensoma gye tugenzeeko twalangirira nti omusajja atandise osoma amateeka abantu nga balabika bawakana. Kati nekyo si kyekyokka bagenda kizuula ne waliwo ekirala kyeyasomeye mu America oyo omusajja gw'olaba. Kakati naawe tukyogerako lwa nsonga kati Male Mabirizi ndooza mujje mukubo njaga mutegere oyo lawyer Male bamuteekawo nga state nti buli kimujja kulaba ajja kuwabira byonna oluusi asobola n'okwefuula nga awabidde gavumenti naye azannya kazannyo n'abeeraawo tuze ku kyokubiri abantu abamu abagamba nti Bobi Wine teyasoma n'abaajerega kyeyasooka okusoma sooka otemere kiri MDD sooka otemere kiri omuntu afunye bachelor mu mateeka diguli mu mateeka aba afuuse lawyer oba aba akyalina okusoma okwa lawyer. Kakati ebintu bibiri bw'osoma amateeka kibayita amateeka ng'okoledde mu Commonwealth countries ensi zonna including Canada bitya zonna eza Commonwealth kasita osoma amateeka mwezi ensoba Uganda oba ki Ghana zonna ezo kitegeeza oba ofuuse lawyer era osobola oba ofuuse lawyer naawe kati kye bayita back course mwaka gumu bwe gutya nti ofuuse lawyer naye okugenda okuyimirira bw'oti okwolereza omuntu mu kkooti otwala omwaka gumu gye bayita back course gyosomera kwano ku gundi ate osobola n'ogisomezera ewalala gyosomera wano ku Road Development Center. Kati ekizibu kya Uganda mwe temumanyi Uganda yatandika okujjamu nnyo ebizibu. Road Development Center kati bagicomplainingako engeri Museveni mukyala we gyeddiza ebyonjigiriza Makerere University kati bataddeyo omuko. Can you imagine Makerere kati lecture okuwa mukoddemu wa Museveni Sani Iniro asobola okugoba oba otakuwa mulimu abasajja beddiza ebya enjigiriza. Road Development Center
osobola okwapulayinga ng'oyise ne bagaana okuyingira ne bayingiza abantu baabwe bakikomplainingako okawulira akantu ako era kyovola abaali baleese kiri nti development center osooka n'oddamu n'otuula bw'osoma amateeka ene university yonna oteekayo application n'ojja n'osoma backcourse kati LDC yali ereese ekintu nti woba ogenda okukola backcourse sooka oddemu okola ebibuuzo ekyo baali bakitaddewo lwa nsonga gw'omuganda wojja bakusuula ebibuuzo bawe omwana waabwe kubanga be bannanyini byanjigiriza basiga bukyayi bwe kyali anti sinze nabyogera abaana ba Lord Moment Center bakijjayo ne bagamba nti Museveni kyakola tayagala balala baganda basoga baani bakyoli nga wamujjo era waliwo omwana yagwa ebibuuzo n'agamba that's no ekyabulimba saagudde kati agende mu kooti ne bamuzza emabbali n'ayingira kati bagenda okkizuula ti abaleeta entry okuyingirawo okukola ebibuuzo baagireeta lwa nsonga baliwo tribe endaze bataagala kusoma mateeka okiwulira kati so bwe twogera Bobi Wine asomye amateeka alinga Kale Kaihura yasoma amateeka now Bobi Wine asobola okujja mu kooti ye olaba baloya bwe batuula bwe bati bonna balukwago lukwago tatuula omu atula ne baloya nga mukaaga awo abatudde kati lukwago asobola kwasiye mugezi ng'abali awo bagezi nga be bamuwa akapapula bwo kati yogera bwoti mubuuze bwoti kati abalabeera awo abo be bayamba kwona ayogere yasoma backcourse n'abamu baba basoma backcourse naye nga baba bayomba kwona ayimiridde mu kooti era bayirawe ono ayimirira okubuuza asobola kuba si mugezi nnyo bana abatuula wano nga babikula ebitabo kubanga asobola kubanga waliwo wagenda okuwaba ono n'akola bwati kakiiti n'amukolera sayini n'ajja bwati n'asoma kakiiti n'ategeera kyagenda okubuuza osegedde era kyobola Sseggona yalinga abuuza kibalama ebibuuzo mu kooti ngadda ne wano mu banne baatuddemu nga bawandika eva akapapula ne batuula wano kati baba bamusozi kamubuuze kino kwaba bawuliriza nnyo oli kyayogedde ono n'awandika mangu nga mubuuze kino yogera bwoti osegera ekintu ekyo so afuuse looya ye wabula abuzaayo kati bayita backcourse kati eyo bba asobola n'okujja mu America n'agisoma asobola okujja wano e Canada n'agisoma eyo bba backcourse okay esebo neyanziza kakati era kakati wiiki eno yonna kati yatugambye tusooke tuli mu wiiki ya kanso Bobi Wine gali gonna amanya twagasirisizza ekyo nno kisoomozezza ye kati era oli wa ddembe wiiki yonna okuggwako ng'ayitibwa kanso Bobi Wine kanso Robert Kyagulanyi naye era njagala okujjukizaako ku bantu nga webuli bwe buti genda maaso Museveni ye zempapula ze Museveni yasoma political science nenda njagala kujjukiza ze namba zateekawo sente za Nemoria ya milioni 10 nenkubira no mu Tanzania gayi mu Tanzania ne mu sente za Tanzania 3 ne mugamba nyambe anna mu 3 ne mugamba gaenda ku university wet onyambe nkuwadde time yo nga mmanyi nti namboze walayi nange nali njaga ku milioni 10 omuzaja nake nange nali nibwetegefu kuona nako nnyawo mukaga angulye nze namuwa nagenda kati ate university zedi zonyangu sinzibunga za Uganda bwogenda ng'olina omuntu gw'ogamba nti yasomera wano wagala bo bagamba bakubuuza birala bakubuuza amannya ge mwaka ki birthday bazibuuza wano bakubuuza amannya ne bakubuuza agambye yasomera mwaka ki banguyiza ne bakebera muki kaakati ono waliwo ate n'abalala ng'amannya bo bateeka mu buteesi ne banoonya naye wabagamba omwaka kati nze namugamba namuwa period nti noonyeza between guno ne guno ne muwa ebisatu n'agenda ebisatu byange tebyama omanye usende banambozi nange batteezange waliwo embaya gyebulooke nagisakuulira katolaba nze muli mu university Tanzania yonna gye twasomera bakoja wange gye balina bagundi ba doctor batikyala konze kati nga bomanyi nze gira nemugamba nze just nange mubyagazaaki konze nedda nze nakyenjaga okukola nasene zembala ku Museveni iki nange okakasa okoye nze mpaakamu nemusooka muwaako emitwalo 3 ne muwa 2 ne mwongerayo 10 naali emitwalo gyange 6 kati nno laba fe abateekamu waliwo n'abateekeramu ddala nga baagala provinga Nambozi ze nakakasa nengakandiiko obubiri wake Nambozi yajja bw'ati etteeka ligamba singa nyimira open ne neeyama ekintu nti akola bw'ati nkola kino n'amala oyo akikola ne sitakikola ntwala mu kooti yes kiringa nze wenatuula ne ŋŋamba nti waliwo omuvubuka ono agamba akola ntaddewo milioni 5 n'endala 5 aleete bw'ati ekyapa kati ekyo
abakuleeta bwati ne sitamuwa ssente wadde mbogenda mu kooti nenga because it's a public announcement nembadde njukiza abantu ti Museveni yagamba nti yasoma public yasoma gundi ngenda bakubira kana akantu ati ndeeta bana nenda kajja kusomba okugira kanku nedda kali tere wano bwoti okuwakana kuno kube kutono saagala bitwale eyo nze kajja kunsumbuwa kajja kusumbuwa omanyi ogenda n'oleeta ebintu byo kakati uliriza kana akantu kengenda okugamba nina njikuza abantu nti bwali webuti Museveni natuga yasoma degree ya political science mbu namala kati netugende Tanzania twaginonya yabula era Museveni opana nanga mukyala omayiba irese mu Uganda yagamba mbu kataha Museveni tasomangako bamutwala mu office ya bino sibigambo byaffe se mu Uganda yagamba kataha bamutuza mu office ya registrar Makerere University nako pebuze nga asasiya ngatudemu oguteri amukuba nagamba sirabanga mukazi oyo kyokate ne degree yasoma education egamba omalo gisoma ino genda ko musomero no somesa sati subject gyosomye Museveni Janet tagenda gayota ate balina okuyisa ne bajja ne balaba nti byosomesa bitegereka twaberanga ne ba student teacher kati family ya Museveni ino obuzibu n'okusoma kyobola banoolye yagamba yasomera Sandhurst nali mpa abantu wine kyessa gundi muwala wa Katumba Wamala tobijjukira tugenda Wamala alina okufana muwala we nana jasimbadde njukiza abantu wano tojukiza abantu kati abayo muwala wa Katumba Wamala abantu njagala bakimanyi tuli mu byansoma yali akola Sandhurst ng'amanyi Sandhurst mutabani wa Museveni gyasomera buli asembye nakulembedde mwena babatimba ayo buli mwaka kati muwala wa Katumba Wamala erinnya aliraba bwati nakuba ekifaananyi performance era kyobola bamukuba mangu obujuzi obujjawa Katumba Wamala yakubire so nagamba no ebungereza oyo omwana yasemba era Katumba Wamala ye yasomera mu America yagirako ne baluwa yasinga abazungu bonna kuba akantu kati ekyokubiri njagala kubaka n'akantu k'omusajja ono omanyi oyogera ku kintu kya Bobi Wine waliwo yaleka mailo kati waliwo omusajja ali South Africa yatuuse ali mu kwogera omanyi bamuzimbira ennyumba nagamba sale nagenda wasale bintu bya sale nagenda agamba tenjikiza nagamba ate njogera waliwo ulagaddi ne General Eric Kayanja yes nagamba kaye mumaze ennaku nyingi mujja wano munnyonnyola bino naye baze ne bangabye naye munnyonnyola bya bulimba ng'olwotumugamba nti yamba abayimbi abo otereza UPRS muteeka wano ssente nga bye tuliko era strict na dininga ne sale byalinga bya music kutereza music industry naye namala saategeera nti nno bagenda gisaanya of course I was right too kati kumbe Bebe Cool ne gundi baze ne bamugamba ne Dikenzo nti akavubuka bikika kubuzaabuza kalisale nangamba bazze wana abantu ne bangamba mulimba nali n'oyo Peace Mutuuzo atudde actually enembozi gye ngana najogerako ku beat anti ngamba nduliriza nakyogera ku beat Peace Mutuuzo minisita n'akuba essimu naye abuzidde ebintu by'oyogera ku mpewo lwaki obyogera ku mpewo ne mugamba nti bwe byali kati naye n'abikonfamira kuba baamubuuza kadima tikituufu ono byatugambye nti yes byayogedde ebisinga bituufu naye mulimu byebulimba of course nga minisita ng'atya okuyiwayo musajja we naye kyenyaga okugamba nagamba sale nti abantu abo ababiri bongambye Bebe Cool ne Eddie Kenzo bonna bangalo bunani Bebe Cool wali omugulidde ku poti mumuzimbidde amayumba mutalamuwa ati kati oli okuzimbira ennyumba n'akuzimbiramu nettoyo aba akukoledde mu poti ne mugamba twongezesanga ku bantu kagamba nga bo baliwo kuweebwa Bebe Cool bayiro kati alina ssente kuba bazimuwadde naye nze kankula ebbiini I will always respect people betulabiddeko nga bakola from zero ne batuuka bakoze ki bwe batuuse okirya Bebe Cool yatuuka ngenda bakubira ka video kano n'ayogera nga bamubuuza ku nsoma ya Bobi Wine bibino byaddamu kankakube bwenti Bebe Cool yali ku baba ng'ali n'omusajja wa Muhoozi bayita Muyanja Lutaaya muki ukadde mbuto Bobi Wine yakusinga muki
Mubyonna omusinga ki anti government yakusinga muki menyanga wenkudda oteka nnyo ku muno tandikire ku music oyo mujje otasobola award winner eyawa goyina yawo neneze South Africa neneze Kenya kati tunaba kutuuka Uganda kusuko anti music ibeera size reach how far you reach sikyo kati gwe nonyezayo nomination emu oba abanda bagambe ba researching ku nomination just nomination emu ono mpya yali boda za Uganda ozirina Putirefu nina Mobo Award nomination y'Ebungereza nina multiple award nominations wali na agamba byangalo tayali bakiriza bukiriza atali nina music asaze boda ya Uganda enyimba ezikubiye nga bolaba zilavi everyday zikubezo ziba nominating zibategeera beyond bugeta views no kadde bwazo no views ne how far any of his songs has ever gone then osobola n'okugeza tekitutwala mukulebekulu binene mu nsi eno interview yako Bebekulu manyikiddwa nnyo kuba osinga time eyo so mu Uganda wano teri muyimbi yali akoze kivulu kiriko kinene nga kinali ntuseeko ekya 4664 kya Mandela mu Hyde Park Stadium yali yafula olimba katuwulire nina kukansoka mposingeko wano kubanga kisusse biri ebirimbo byonna sose nembigumiikiriza nekino kankiddemu Bebekulu kino toddanga mu kyogera ekyo ekivulu Mandela mu Bungereza baddira bakola statue ye kati abazungu abangereza engeri ndowooza gye bawagira apartheid kaga bakyejjusa kati bamutiitiibya nnyo bakola ekivulu ekyo baluvannyuma lwa mwaka oba whatever ne bayita abayimbe kati kwolwo akalulu kagwa mu Uganda gavumenti neronda Bebekulu Bebekulu n'agenda okuyimba ku nnyimba ze zagamba ezicrossings yalemwa okulondayo oluyimba kubanga tolina kuyimba lwa siriimu bakuwa chance olonde either your song oba ki mu nnyimba ze zagamba ezicrossings yalaba nga tewali lutuukiridde kuyimba ku show ya Mandela n'alonda oluyimba lwa Fire Lutaaya agambye mbu alina ennyimba zirave you every day Born of Africa I was born in Africa sing a song kati now music Africana lwaki teyalonda love you every day yereba nga yata namuyimba nedda uno kati ulira kana akantu n'ekirala yalonda olwangu lwata flatingireko ye kye yalowooza n'amaana ng'ateekayo reggae bwe yateekayo okumanya Bebekulu taswalangako ku shonga kweyo mu maka jukira basindika omwomu yajja baba bayimbi bangi luba ndoza sibange nakubiri nga olaba festival zino abantu baba bangi kati bagauka Uganda ono nayinga bibalayi Bebekulu nga yajja bakuba bakuba oluyimba mu makati nga flatinga kati bali abazungu bali fani bwadani ngo flatinga ku reggae abamu bajjamu ebimu owa nange yasigala kwengo babuze ono byayimba birala ne bibawulidde kwabo baba wabasindika doluyimba ne baluulizamu kati in the middle of flatinga Bebekulu afukamira atandika okwogera pulo kati biriyo mu bazungu show eri live tubadde wano ku festival tosalaga pulo show tebayiyo bakwise yimba luyimba olu ziddukangana nanoneko okukola kyolwo nafukamira nagamba we love Mandela because Mandela ina afuse mu buzi wanjiri mbumunsi yaffe twazima n'ekisaba kita Mandela labayo babali ku TV nawuliranga mpisemu ekidumusi tekuba omusajja kati ekyo kyembadde njawo gamba banenga kaye kuba omusajja kati abayo n'ekirala show agambye ye show yali aperform biteri mu na Uganda yali aperformizeko ku show nene mungeyo kati kanjagala muddamu omanyi abantu b'NRM bw'owagira NRM Katonda wakuyamba n'osigaza sense emu abaakuyambi naye obusiru bukulembera nowanda ne Museveni agamba nti mulonda abantu n'ekiba kidomola kasa kyebaka ekizikusa nekiga yes ye description y'aba Bebekulu Museveni wabalaba nti totegeera tukola ki kamuddemu waliwo ekivulu ekisinga mu nsi yonna okimanyi gwe bakita reggae festival every myaka egyo kiri kireeta abazungu ensi zonna zikuŋŋaana Katonda osaba busabi bakuwa eddakiika 2 that reggae festival balonda abayimbi abasinga cream bamugani
Morgan Heritage bani badira reggae n'abakubi ba dancehall kati ne batabula ekintabuli enaku ezo muli ku shemu kuva ku macha muyimba buli muyimbi enagwomanyi wakabi kati abazungu bava Germany ludda then you gather in one place festival netandika bawa Bobi Wine dakika 13 olunaku Buji Banton bwe bamuleta Buji Banton yali mu audience buli reggae man mu Jamaica yajja alabe this guy one gwe bawadde dakika nyingi kibanga oma an African artist ko dakika ezo Bobi Wine okumanya yatwewunyisa tiyali na Nubian Lee kano yala katutandise nsomese bebe kuru oluse ebintu byayogera bitategerekeka tuli ku show bakubiri ebya Mandela anti Mandela tuba tujukira Mandela bino kukakasa reggae festival mu nsi yonna eryeji kuyita kukakasa bwe batosobola kukakasa tebasobola kuyita Bobi Wine teyali na Nubian Lee nayimirira ku stage njagala abantu muddeyo muteke mugugu teka Bobi Wine at the reggae festival Bobi Wine yaveringa abasajja bakuba ebima nayingira bwati yatukuba muziki nga music akuba namala nagattawo oluyimba nagattawo actually nekinjijukiza radio oyo bali ne wizo ku interview ne bababuuza mugende Nigeria wa muyimba mutya mabayimba Luganda naga nedda watutuuka nga tugenda Nigeria nga tumanyi audience y'abantu boogera Luzungu ate tusettinga set yaffe endala gwosobola okulaba bebe kulalowooza waluyimba love you every day kwe kugenda mbumbulwa kwa Luzungu kati olwo wetuleeta oluyimba lwa Eddie Kenzo City Rose atubuulire oba ina oluyimba olusinga olwa City Rose olwa Eddie Kenzo lwa Luganda kigambo kyekyo Oluzungu Rose okujjako Rose naye atubuulire City Rose oluyimba lwa Luzungu the City Rose kya Luzungu City Rose ndi boss lele yele ebigambo bisatu byebyo abavubuka envumu teriyo kirala kya Luzungu kati atubuulire alete oluyimba olwekana City Rose lwalina omanyi bw'oba oyogera n'omusiru kati yalina Muyanga Lutayo muwagizi wa Muhoozi bonna stupid minds zegasse bali on the stupid show boogera ebitategereka mbu music wange acrossinze teri music ati kati oyogera ku kya music neewuunya this guy has not sold beyond kusinga azawi ali mu kulimba abantu uno musajja katuli mu ku bintu by'amagezi alina Muyanga Lutayo stupid mind on the stupid show anti kati obusiru bonna bambadde amakoti n'amatayi stupid people anti kati stupid baba tebakuvumye balina abaana kati labayo anti taddangamu okwogera bino ebintu by'ekisiru n'agamba nti teri Munnayuganda ayina luyimba lumusinze lw'okutambula awo City Rose tuleete ezaazawi tuleete on international platform zaalinnyeko n'ezaazawi let us compare and contrast now nga tuvudde awo on the biggest show concert yali teri Munnayuganda yali alinnye ku biggest show esinga reggae festival in ranking it's Bobi Wine kakati ono fala taddangamu fala ono okutumanyira kanda bakwetegeera bwenno ne twala tetuliwo kati ekyo nkinyonyodde kikantono taddamu kikola ndowooza nkinyonyodde bulungi abantu mugende kakati tugende ku kirala atumanyira birthday ya Nelson Mandela ngajikoze na celebrities abali ku top end okuva mu Hollywood tajja nebona gamba namba ya nyimba tajja nebona gamba namba ya hit songs tajja ensonga mbi nnyo ekijja kalugere mu nsimbi ayinza okubanga bwe yakola ensimbi neziwera akoze beach nsimbi amakamba nene avuga motoka nene n'ofuna akasajja ku mutima ng'akusinziza ensimbi nennyonyodde bulungi ekyabinziyese okatubulire nze gye nakulira mu famire yaffe tulina ebintu ebiyita nawe agenda kulimba bakulira Mawanda ne maama we nazaalibwa mwami Bidandi nga tulina ekyo naye kiriko question mark ate nenkula ne maama wange ekanyanya ati togedde amazima nasomeranga emakonzi mu kiangani nidako otegedde nti tetuli bane mukamba buulire tetwogera lwaki kushya Bidandi ayinako question mark ye kituli kibagamba ekyo kijja kuvaayo nze bane bayira wenze yali muganda wange yasooka okundaga Bobi Wine abaana bonna abaali mu uptown nga tulaba Bebe Cool
simanyi ba Navio waliwo wa Sylvester and Brian bakubanga hip hop ngetusibaawo just Kampala Road nate saka muntu alimba Bebe Cool takulyangako wa bidandisali azeyo bukulu jaite Kanyanya Mawanda Road gyakulira Kanyanya tomanyiyo sigeto Kanyanya iringa bwayise njimanyi kati omuntu bana kubirangawo kuisipa yakula ne mama we naye wadda nze abantu bamenya bakula kati singa kasuku yagamba kwa kasuku bakulidde bukoto naye gwe omuntu n'aveeri ayogera kati nogane sibukyai nze bayirawe nze kankubulire era gundi waliwo oli buloga ye etasitegeera naye omugenzi Isima yakitegeera Isima na yanda nga nanga kiwatule nanga nzija kamalize ne mugamba nze kankubulire kiwatule just ndoza nakasuwa kiwatule nga bbiri era n'omwana Bebe Cool akimanyi nze event wozibaza Bebe Cool nziwanika obaki naye kati ate saagala muntu animbe nze gye nakulira nze ngamba abantu nti basooka tuziika Kawaala what's wrong with it wengamba nti sente zalina zikola bwayise basi swadde naye ngamba mayiwe Nazaari a minister waya yazaliwa minister kati nti ekyo kinwa kyalwala nsono kitandikako wano sho neefa genda mastake oli azaala mwana n'avaayo ng'omwana ebyamukama genda naye kati gwe muganda ekyo kiddamu oti Bebe Cool omwana we yebyamukama babbula amanya mu byamukama kati ayagala kwefuula byemuke ebintu bye byasikiza mukyala wa mwezi kati nno kooti yasaze omusango mutabani wa BMK asasule ebbala akala akawumbi oli mutabani wa BMK yali addusi anti ebintu bibiri waliwo oli eyabba biliyoni ezo n'adduka kati omwana w'omugagga waddukira ngabbye kubanga yamanya ti wano we tuli si waffe n'adduka kati noono we yajja kubbala mu biliyoni n'amanya naye ngenze kola kikwekubako nnaku kubanga bintu byakudduka muzeeyi yafudde bannayini baabyo babikima bayirawo ne bino bye mulaba kooti ekola kooti egenda keregambe kino ono wooteri banka ene gitutte kubanga beegibanja baba balimba ne banga tetubulira ddi lwetunze ebintu baba balimba manyi kye bakola babitwala balage mu abantu ti banka yakitwala kumbe kiddayo wa muhoozi oba wa muhwezi banka tetubulira ddi lwetunda nani aguze ate basobola era n'oba okinoonya banka inagamba banange wooteri ya BMK banka Africana banka tusasewo ayagala ogigula gyagigule tusasule ebbanja baba DFC egitutte tebasobola kulaga bano abasajja baba bakimya ebintu byabwe kati balaga kati wetekikoyinsa omwana w'omugagga n'adduka ne soko okube Bebe Cool mbubalamu yabadde amubanja biliyoni yesasula kati awo ng'omanya balina kibatwala abaana bansongamu nnyo olunwe nti oyo mutabani wa Bidande ate mwavu njagala wano kati mu ngeri eyo contradiction akulanga nkikyayi olw'obulamu anti munnange abantu abasinga baagala bakunenya olw'okuba bwotyo bwe wazaali wano mutandikwa kyali wano mutandikwa ebiri kulita endoboozi musanze na pips labayo obuwa ebyakusinga mukiibo mu byonna omusinga ki anti gwogambye nti akusinga muki menya nga bwenkuddamu kati nyonyola ekyokusoma tandikire ku music yamugambye bubwani akusinga ko ye muki n'amugamba mu ssente alina biiki lekunaga biiki ettaka lya kabaka omusango tewagulaba tegwaliwo eyo gyoyita biiki n'amugamba naye kati muntegeerayo ekyo kiddamu ekyo nenkibuuka wulira biiki naye kuba kukaaya ku ttaka lya kabaka tebaali nti bakaanira ettaka lyonna nti lya kabaka waaliwo kapaati nga tekayingira nnyo na muki Buganda lyeyayagala okubba Buganda Land Board lyeyayagala okubba kubanga bwe baatuula ebyeddala Buganda Land Board n'eswala nze nafuna omukisa Hamu Kigundu nenfuna omukisa okutuulako mu meeting ye ne Buganda Land Board wallahi wenna n'aba Buganda Land Board baleeta abantu ng'agikulira Musoga Sekuitale Munyarwanda omukazi n'abalala nga omuntu omuganda alimu oba ye biki owa welfare Kigundu n'abuuza banange Buganda Land Board we bayakabaka bano nga si Baganda an institution nga Buganda Land Board omukazi lwekyo Munyarwanda nga yonna ina atunda bwati
nze nyina right eyogera ku Banyarwanda twafuteyo naye kati gwe nkubuuza gwe muganda okunsinga gwe oli muganda nkubuuza bonna bantu ba Buganda bonna bana ba Buganda siri wala muganda wange kankubudde bwe mutwe mujja okubba ebintu bya kabaka tokola ku mulembe guno batunze buli ttaka ly'embuga bonna bantu ba Buganda waliwo basabawo emirimu basaba abo era omanyi gye twakoma nga Hamis Kigundu bagenda ozuulanga bairawo yakenda n'aleeta basaveya bagenda ozuulanga ettaka bagala ddi wa Patero nanyini gundi Serena Kigu eya Sale gye bateekamu oyo omuyindi n'agamba mwaŋŋambye ettaka kabaka yali agala n'agamba tugende mu kkooti bajjayo nga baagala dibba kati kambuuze kaye Bebekulu baamubuuza ogwaddako ne bamugamba Bobi Wine akusinga ssente ko Bebekulu Bobi Wine atule n'akawumbi angaye essaawa 6 ngende mu banka njijeyo nange obuwumbi 2 nkomewo nabwo n'agamba n'agamba Bobi Wine akusinga ebitabo n'aseka n'agamba oleete owa MDD ku PCB aba yakola physics chemistry ne physics PCB primary primary secretary books namugamba toleta muntu oyo wa MDD kunze naga nsinga certificate nawe kyamanda agifuna nakaina kuma P6 naye amagezi genina naga na P6 kumakerere yagaye makerere ko Bebekulu yakoma mpisi mwezi 6 yakoma mwezi 6 nagamba yajitula na kitu naga netwa PC primary security book naga netwa primary security book naye amagezi genina wano Aulia ina bu certificate kagari abayo ekisooka Bebekulu yatula P6 senior 6 ekyo kimu kubanga wizo yagamba banange nange nakola PCM nenjagala oli aleeteko kubanga PC yakola PCB yamugamba oba yakola PCB yagamba wizo yateeka nagalo leetako ku result tulabe kwa is not a matter of kutuula kati wizo neliteeka ye eryaso neligamba n'omukulu oli yatugambye aleeta ezize zaawula ekyo kimu ekyokubiri munnange kankubuulire kino kimanye bw'obanga oli mu senior nga tusiibula nga tewagenda kukuka mu kintu obanga ataasoma Uganda wano olaba bagamba okole certificate mu kintu bwe bukugu wabula bw'oba akoma mu high school oba tewasoma nti you have to have something kyewakugukamu high school abana zibasoma singa aba high school drop out bakubuuza tulageyo ebbaluwa wadde wasoma mipiira kyekiraga nti obukugu bwe buno kati mu nsi yonna ne Uganda bw'oba akoma mu senior 6 drop out senior 4 wenkanankana n'ataasoma kubanga toyina bukugu tewakuguka mu kintu omanyi kwogera luzungu walwa buli mu ssomero era gwe bini omuntu nga yasoma paka mu senior 6 takujere ombuuza nga ntegedde naye wakuguka mu ki ate kati sikyamanyi ate kati kyenkunnyonnyodde osomesebwa abazungu kati nina certificate 3 kati oyo tayimirira naawe nanansa n'owulira ennyimba z'oluzungu nezulira lumba lese kana kayimba kagundi kadde kannumya ng'omutwe akaba kedube kati reggae is the way yaganga reggae in bath reggae in bed bonna kati obukuba reggae in jail reggae in church everyone's like dead no one can stop reggae because reggae is strong that's manyo bukumanyira kati gwe bako P6 wakosoma primary security gundi book ekuba netana kati soko sibula abantu kati okusoma kwa Bobi Wine kati Bobi Wine one kumwongerako paka kati wayimirira n'oyimirira mu bazungu babuuza kati bakola background check mpuga kumulesewa mpuga ne gundi yabuuza mpuga yasoma ki twamwekanga ku LDC bibiri byangambye ti Museveni bawamba education yali musajja sise kikubo yali ani yabuuza bannange nalabye mpuga ngalese nesimuna ku LDC ngatudde mu class obaki yasomera walala nedda bye bino yita muhozi wagira ina ale musirike
kakati katuga Muhoozi yali akyazi naye kambabuli ekintu kino kyewu ku magezi Bob Wine gabadde nago ng'ayimirira mu UN mu Geneva n'ayogera nga tasomye mateeka olwo waagasomye tunabako tuzi otutunywera kwa kati jukira Muhoozi yasoma mu senior 6 n'agenda mu magye nena n'agenda n'asoma Muhoozi kyekyoka kyalina magye kuba mundu yasoma ki tewali ate lijoga gye yasembera anti Sanders bakuyigiza muntu tebalina military gundi tekiri nti nno okuyogera kuwalana kyenkunnyonnyodde bonna ab'amagye ba Amerika bw'amala osoma military tactics biti addayo n'abaako kyasomye nti wadde musirikale yasoma ebya military naye looya ate tewali era alina kwekangabiriza ku mulembe gwa kati olaba kugundi Katumba Wamala gundi zalina mu magye zaakabi naye alina kyeyasoma era ab'amagye baddayo tulina ab'amagye ba dokita balooya kati Kaihura yasomere Sanders naye yaddayo n'asoma amateeka kati kakati Muhoozi tasobola naawe kati yakole ngono mu office nga answer ziri wali pozi zere makerere era alina kikola kati Muhoozi tasobola naawe bwongo Kaihura yasomere Sanders yaddayo n'asoma amateeka kubanga osoma ebya military kati Muhoozi yasoma ki kukokinga mundu nakuba target ali atasobola kwa akankana nnyo engeri akwata glass banaye mwenna abagala okujja Canada twabagambye mutukubire ku simu n'essimu yange sigala 0704 49 come to Canada osinkane ku bantu mweraba